Katikkulu Museveni kututeera bizinensi zaffe. Ngende mbakuberaga ntegeke ebivvulu byange. Kyekyoka kinneetaaga Muzeeyi Museveni ky'oba okola kyokka. Kuba zo ssente wazitulimba mbu abayimbi ogenda tuwa ssente. Abayimbi ngenda bbawa ssente mbalumiriddwako ebbanga lino lyonna tuli myezi 4-5 tetukola. Golowooza tuli awa? Golowooza tuli aki? Tulidde ssente zonna ze twakola ziweddeko ku akawunti. Tuli mu kubonaabonera wano mu mayumba. Buliwo mu state house taata. Oteredde. Ssente tuzimazeewo. Tulidde n'obubokisi bw'abakazi buweddewo. Mwagala ate tutandike kubba butaala nti ate omuyimbi guno yabbye akataala nga bano balaba be nnalaba. Tuteere ebivvulu byaffe ffe tukuberaga waffe, tukuba omuziki gwaffe, tukuŋŋaanye abantu, tusanyuse abantu. Abantu tujja kubagamba mwambale skin, simanya masiki, bino ebintu bye bateeka ku nnyindo. Tuteeke ono omwana gye yayita stanirayiza, ono owoolugave mukwano gwange agenda okwesimbawo erubaga ku katolo bwama. Eyo gye yayita stanirayiza naye nga ye sanitizer. Tugiteeke ku mulyango nga buli ayingira amala kwefuuwako. Tuwe ebisaawe tugera kuyimbira mu bisaawe ng'ebisaawe binene bituuza abantu 100. Tubeere mu mbeera entuufu, abantu basanyukeko, abantu beekulise corona, simanya covid. Naye maama covid naye ataggwa. Abantu abali mu mabaala, abaana bonna abaakolanga mu mabaala, obwavu bubatta, babula tulya. Tulina abaana baddansa be twakozesanga omuwa emitwalo egi 3 buli naku. Omwezi aba akola sente mmeka? Omwana ayimba wansi afuna emitwalo gye 10 oba 5 atannakola linnya. Okukwalisa bakazi be kati golowooza ye aliriddawa. Mugenda kusanga abantu bamenya amayumba, abantu bamenye emidaala gy'abantu. Tutessebo tugende tukuberaga. Ssente ze wazitusuubiza, nze ninze ssente siziraba. Tuwandiise ebipapula byonna babikutuukako oba tubituukayo tetumanyi. Tulinda ssente tetuziraba. Naye ate kennaziwulira nti muyina be mwaziwaddeko. Mumanyi mwe mulondoba ne mumanya mbu ono wa NRM gwe tuba tuwaako yekka. Ssebo naffe bakkala eri bweti. Twagala ssente kubanga naffe tukulidde ku mulembe otufuze mu mbeera yonna ne tulibeerawo, atukkirize tufune ku ssente zo tuzirye tumanye nti ezo twazirya ebbanga lyobaddeko tuli kubala ku ekyo tugamba munnaaye Museveni yatuwa ku masente ng'akyaliko. Naye gwe ku mulembe gwo nkulidde ku mulembe gwo olwanye entalo ndaba buli kimu ndeke kubaako kyendya. Twayagala Museveni okuva mu buto ne twagala Museveni tugamba katubeere ku Museveni. Museveni n'afuga ekisanja ekyaddako n'afuga n'ekino. Kale oyagala kuvaako nga nze siridde. Tuwe ku majja kyekyokka, ebirala tugende ku birala. Tujja zisaba mu lwatu kubanga tetujja kubeerawo tubeere mu nnaku nga gwo tubonyaabonya ate tutuwa majja. Zituwe tumanye nti twazirya. Nze njagala majja. Kyokula nakoze kampani yange bagiyita Light Star Promotion Vote. Egenda kunoonyeza buli mubaka kalulu. Mpeza abaana 15,000. Abaana 15,000 ate nkyawandika. Ayagala okwewandiisa mu kampani yange ojja kusasula emitwalo 5 ofune foomu ne kaadi yo eya Light Star Promotion Vote. Ngenda kunoonyeza nju ku nju buli mubaka anaaba asasudde ewange mu kampani nga muwa abaana oba muwadde abaana 10 nga bambala t-shirt ye nga bamunoonyeza nju ku nju. Sebo londo ono, sebo nyabo londo ono. Eyo kampani teriiko side. Bw'oba oli wa movement, oba oli wa DP, oba oli wa people power na eyakabi, ky'oba okola kintu kimu gwe sasula kampani yange nze nkuwe ebyana biwala nnyina bingi ebyana ebirenze abaana abanyirira atuuka ku muntu n'akalulu n'akakyusa.
abo nabo namba ina. Kale nno kye mbagamba eyo company weeri bagita Light Star Promotion Vote egenda kunoonya bululu buli mubaka gy'oli yenna ng'oyina ogenda kwesimbawo oba omubaka wagenda kwesimbawo gwali kakiiko kaakyo kikwasaganye omere ng'ogenda kusasula mu kampani yange nze nkuwa abaana. Ekyokulala nze njagala majja bw'oba oyagala kukuwaana oba oli mubi oba wayimba oba byogenda okuyamba tebiriiyo gw'omanyi nze mpa ssente jangu mwini bokisi yange ompe ssente nkuyiiza akayimba nga buli wogenda ku mpewo akayimbako ke kasooka nenkuwaana gwe mpa gundi yo manifesto yo giwandiika ogimpe nti abantu bewaffe Kyaddondo oba Kigangazi oba Luddawo oba Mityana ngenda bakolera kino na kino enguudo ngenda zikola gwe biwandiike byonna by'owulira okuwaana ojje obimpe. Bw'obimpa ntandika okuteekamu obwange obuwoomi nkuwaane n'obugere busiriire akalulu bakakumme oba bakakuwe banaasinziira ku ekyo kye mba nkuwaanye ne bakakasa nti ddala ogenda kibakolera. Oba ogenda kibakolera ate oluvannyuma n'okola ki? Nze jja biwaana sigaana. Eyo promotion yange teriiko sayidi. Oyinza okulya akayimba nga nnyimbye ka people power kyokka ate owa movement najja naye n'ateekamu akake nga nako kamuwaana. Eyo promotion nga nze Abdul Mulaasi omuyimbi taliiko sayidi. Abdul Semogerere yaliko sayidi mu byawule. Abdul Mulaasi omuyimbi ye taliiko sayidi kuba yakola ssente. Abdul Mulaasi Semogerere oli ow'olugave yaliko sayidi yamanya akalulu ke wagenda okukasuula naye nga nze mbabuulidde ekituufu. Eyo answer yange. 2 abaana abo bagenda kuba bambadde t-shirt zo ku kyalo tugeze bagenze Makindye nju ku nju nga bakonkona nga bateekawo posta zo mbakakasa nti posta mugenda zitimba naye abantu bagenda zitimbula ku miti. Kakati nze kampani yange gye nakoze egenda kutuusa omuntu posta ku nju waliwo kye tuyita handbills kaba kapapula katini nnyo bwe kati tukuba handbill ako ne tukagaba gwaka postayo ng'eriko omubaka wo oba gwe agenda okwesimbawo tugenda gabanga handbills obwo nga gwoba oliwo ejjinja fe tulinnya bbaasi yaffe ne tutuuka mu kitundu ejjinja nju ku nju kubanga akalulu bagambye kafuuse kakwenoonyeza nju ku nju ne tutandika okubeera nga tukola ki nga tugaba handbills obwo. Handbills obwo bujja kutuuka nju ku nju konkona nenkuwa handbills omubaka w'omulabye onoomuwa akalulu ono nojja kukamuwa oba sijja kukamuwa ne tumanya n'ensonga nti munnange nneeyo gye tuyisa abantu balabika akalulu bagera kakoma boogera kino na kino tobayambye mu kino na kino. Eyo kampani yange bagiyita Light Star Promotion Vote. Ebipande bye mugenda okutimba mugenda bikuba tetuganye kunasa mu bikube mu bitimbe naye abantu engeri gye bali bakoowa abamu baabakoowa ababaka abamu baabakoowa abantu bagera kutimbula kuba nalabyeko ebipande nnyina we nayisaawo oba mundeeba nendabako ebipande by'omukulembeze omu oba omubaka omu ng'abantu babiyuzizza biraga obukyayi nti tebabyagala na ku miti. Kati kakasa nti ebipande ebyo tebigenda kukola ebyo byogenda okusiba ku miti bakulyeko ssente za bwereere biwenze. Kampani yange kugambye mpeza abantu 5000 be baana b'empeza ate nkyawandiika nkugambye gwe ayagala okuyingira kampani yange ng'oli eyo ogenda kuba ku ssimu yange ngenda gikusomera nkuwa essimu yange oluvannyuma ojje weewandiise ofune foomu ewange emitwalo egi ng'okkirizibwa okutambuza posta eyo nju ku nju oba akapande kali ke tuyita handbill akatini. Tugenda kubeera nga tubikola mu campaign. Kino ekisinde oba eno kampani emazeewo ebbanga Light Star emazeewo ebbanga mugimanyi ya myaka egenda nange naye njongeramu obukodyo ne ŋŋamba kati kwongeramu ka vote Light Star Promotion Vote egenda kuba epromotinga
ababaka abanaaba bali mu biseera bino ebya campaign oba ebyokwesimbawo teriiko saidi nkugambye kampani teriiko saidi kuba nyina abantu abambuuziza mukati onooba onoonyeza akalulu okanoonyeza bali aba people power oba okanoonyeza nze ngenda kunoonyeza people power ngenda kunoonyeza NRM ngenda kunoonyeza gundi ani buli ekisinde ky'onojjiramu kampani nga yo teriiko saidi kubanga yo nkozi ya ssente nga bw'okwata ekyuma n'ogamba nkubira obupapula ekyokulala nyina ekyuma masiini ekuba empapula ekuba ebipande enagiguze weerinnyo ekuba ebipande bw'obeera oyo oyagala kukubira posita ey'akabi eneetunda mpa buwi kifaananyi kyo na biki byoyagala okuteekako nze kukubira posita efulume ebyo byonna biri mu light star promotion vote oluvannyuma ndyoke nkunoonyeza akalulu nga nkanoonya ne kampani yange nga wasasudde oba wasasudde nti abaana bo njagalayo abaana 10 naye mbaagala wiiki 2 buli mwana mutunda sente zize manya bonna babeera mu uniform emu naye kyeŋŋamba abaana abo b'obuukinze nti njagala 10 buli omu sente buli omu sente kati nze nkubuulira lumu ne nkugaba pakeji yange eri bweti oyagala wiiki namba nga tuli ku ggwe enkya tugenda kuvaayo tugende tunoonyeza omulala ate tuli baddembe okubeera mu kitundu nga tugaba biruza abantu 3 kubanga ffe ansa yaffe kutuusa muntu tutuusa ddoboozi lyaffe ku muntu oba akapapula ku muntu era obupapula bw'otuwadde nti mbawadde obupapula posters 1,000,000 oba posters 1,000,000 zonna zigenda kugenda nju ku nju ojja kusanga nga buli wamu buli muntu agiina enkya tukwate ku mulala era nju ku nju tuli baddembe okujja awo wennyini we twajja luli nga tuleeseewo bob wine ne tuleetawo n'omulala ate atali ku sayidi yaki ne tumuteeka awo era ne tugamba nakano kawulirize ansa yaffe ngikubuulidde nti ekibiina ekyange light star promotion teriiko sayidi eri wakati bweti Abdul Mulaasi nganze nyina obulumi bwange nganze ku mbeera eriwo era nze nga Abdul semwogerere nze mmanyi akalulu ngenda okukateeka era mmanyi sayidi gye ndiko munkwate bulungi naye light star promotion egenda kuba ekkolera akalulu ng'ekunoonyeza akalulu nze nyina abaana bonna be mba njagala mu tayimu yonna bwe n'oŋŋamba mpeerezo emitwalo emeka kati kyoba omanya nze nnyini baana lwaki mbayita abaana nyina n'abantu bakulu si baana bato ani agikuba mu biseera bino geni mukwano ani ono njogera nani wanji oba ani ono sister naye Sumaiya nedda kati olaba eno okubye ku lodiyo koolo kati mu smartphone ate mu smartphone mwemba nakusavinga mu smartphone ndikiriya gyendi eka ojja nonambulako nonkyakazaako nga gyendi wandyako baasidde mwana gwe toli mwangu wandyako baasidde toli mwangu wandyako baasidde Unange kulimba olaba nakuba ekinyonga nkuyita abuze ekinyonga tekukubala ate tukyalina gye tuzinira tubeera wano era mu nju mwe tukubira omuziki ne bukya ne bukya omuziki
nga gyendi mukwano wano mbaawo ku base oba ontambuzaamu olwaleero nga tukyakalamu kyoba ontambuzaamu olwaleero ng'onkyakazaamu nti oba tukyakalamu leero ng'ontambuzaamu anti byafuuka bya misana olaga ekisi wange okerako tuli mwangu naawe agamba ati omuko owaayo kale onoovaayo ng'onkubira ano kasisa kange kasumaiya kembadde nkyayogera nako mbadde mmankyaba nnyonnyola ono ayingizzaawo emboozi n'agyonoona yonna naye nga munnayo bantu baffe tulina obbakwata ayinza okugamba bro agaanye okunkwata essimu mala omuseevinga wano ansi eri nti ono waliwo ansi eri nti nkunnyonnyodde nti ansi eyo gye ŋŋenderako oba byeyankozesezza ekintu ekyo lwa mbeera eno gye tulimu ffenna etunyigiriza obwavu bwe tulimu neŋŋamba kanzigulewo enkola eyo egenda okubaawo nekyayita kyayokya ansi eyo neŋŋamba kankolewo embeera eyo egenda okutambula bwetyo ng'enoonyeza ababaka baffe akalulu tusobole okufuna ku kasente kubanga tuli baavu bannaye mukakase manye abayimbi abasinga mu mbeera eyo ne mwegaggawaza mbu mulina ssente busimanya muli bulungi ne musirise abayimbi muganye okuvaayo ate eyo ndowooza puroguramu nayo ngenda gikola nkya kanjireke naye enkya munneetegeeke enkya ngenda kulumba abayimbi sitera kulumba naye ate sigenda kulumba muntu omu ngenda kulumba abayimbi bonna enkya ngenda kukola live era ngenda gikola ku makya misana bwe nti naye ng'eri ku bayimbi abayimbi bwe mutaabeemu kwebeereramu ng'omusajja oli bwe yagamba Bobi Wine mugenda kuwunzika nga music takyali mu nsi eno kubanga omukulembeze aliko tayagala music si butayagala music tayagala bya mizannyo byonna ebintu ebirimu ati yenna tabyagala okusinziira ku bakulembeze be tulaba abasobodde okubeerawo nga bawagira ebintu nga bino ebya entertainment mukimanye nti obukulembeze obuliko tebubyagala naye nga ate abayimbi muli b'amaanyi nnyo kyova olaba kati buli wamu muvuddeyo muggyeyo empapula mwesimbyewo eyo puroguramu yankya munnindeko sijja gisuna omanyi sitera kukola live naye bw'olaba nkoze live manya nti abudu kyayogerako eba nsonga soogera bitali point kati njogera ku kintu kimu nazze kwogerera kampani yange bw'oli waddemu okubaako ekibuuzo ky'ombuuzaawo n'enkisoma nkugambye nakoze kampani bagiyita Light Star Promotion Vote era eri registered muyinza okulowooza nti yakulimba kangi noonye wano noonye empapula zaayo okimmanyi nti ekintu kyemugendamu si bintu bya kiwaanyi mubeere
Muteeko muyite ne bannammwe. Ngere. Omukwano gwonna kyuka. Embeera ng'eyawunga. Anjije anzibaleetere bulungi eno foomu gy'ojjuza gira register promotion. Foomu gy'ojjuza ku bantu nti ffe tukkiriziganyizza okukola naawe era okunoonyeza akalulu. Eno foomu gy'ojjuza simanyi oyinza gigira naye jja giprintinga ngiteeke ku Facebook bulungi nkusome osome bulungi amateeka agaliko. Toyina tuwa amateeka mbuno ate muyina kukozeka. Tetuli baana bannyoko, ffe tuli bakola bizinensi tukolera n'abalala. Kanjije mbaleetere egundi. Ndowooza layisinsi mugirabye, buli kimu mukiraba. Ndowooza buli kimu mukiraba ne sitampu mugiraba eya right star. Kano si kabonero ka gavumenti kano, eyo layisinsi. Buli kimu nakimaze era nagiwanze. Ati saagala nnyo mwekwase. Eno ye foomu gy'oba olina okujjuza nga tukkiriziganyizza akuba focus ebula. Bwe tumala okukkiriziganya n'ojjuza amannya go buli kimu ne tusobola okuba nga tukwatagana mu bizinensi naawe. Oli waddembe okugamba nze njagala munnyimbire akayimba ka mukulembeze wange agera kwesimbawo emubende, omubaka wange agera kwesimbawo egindi, nze nnyimbira akayimba nsobola okukayimba ng'era nkayimbye ku lulwo kayimbako. Bw'otuuka eri ku leediyo zeeyo emubende k'osookamu n'okateekamu ogamba okusinziira ku luyimba olwo oluvaako yenze gwe kabadde kwogerako. Era ebirungi ebirimu byebyo ebimu bye ngenda okwongerako twogereganye. Era akayimba ako ojja kuba nsobola okukakuyiiza. Vidiyo tugiteesaako nga yo ndala. Okitegeera? Mbagambye essimu yange eri 078 55 5580 ayagala okukwatagana nange ku nsonga eyo. 0755258 ye namba yange. Nkubiraako oba chattinga nange ku WhatsApp. Kankuwe Airtel. Airtel eri 07648219. Airtel nkubiraako oba era nayo eri ku WhatsApp. Chattinga nange
ebisinga ku ekyo kyenja ku byembadde nkunnyonnyola. Nkugambye kampani tuweza abaana 50,000 be twakawandiika. 50,000 kyokka nkyayongerako, kitegeeza nsobola okuweza omutwalo gw'abakozi, kubanga abaana bali wano mu Uganda yaffe eno, abalala bali bwereeru bali ku byeyo babonaabonereyo tebalina mirimu. Mujje mu kampani weewandiise emitwalo 5 okugiyingira. Bino ne webinaaba biwedde ebyokulonda ojja kusigala oli memba wa Light Star Promotion. Olw'ensonga ebivulu byo bigenda kuddawo. Bwe binaddawo ojja kusigala nga abayimbi okwagala okukola ekivulu ompa andibiruzo oba posita zo ne zigenda zitimbibwa ku kyalo ky'oyagala kigende kitimbibwe nti oba Masaka, ng'abaana bange bayiika mu Masaka nga bambadde yunifoomu za posita zo, oba gwe Wininwaji oba Lema oba David Lutalo nga bambadde t-shirt zo zonna, era nga bagaba andibiruzi nga bazigaba kyalo ku kyalo. Omuyimbi gundi agenda kujja, yo kampuni egenda kusigalawo era yo weeri kuva dda weeri, naye kati eyongeddwamu amaanyi. Olwekyo njongeddemu ssente, kati nkyayagala abaana abo bawere. Newe naweza omutwalo gumu nze mu Uganda njagala nteekewo ekyo, namwe mugambe nti omuyimbi gundi yateekawo ekintu ekyajja ng'ekisaaga, nga bwe natandika okuteekawo vidiyo ezirimu abakazi, kati buli muyimbi byakola. So nali ndeeta ebyabakazi nga mugamba omwana oyo atuwemula, agenda n'ateekamu ebyana ebikunamamu byagudde mu swimming pool, naye kati muyimbi kyatateekamu vidiyo. Ye mubadde mukimanyi nti ekyo nze nakisooka, mumanyi mubeereyo ne mutinkiza abantu. Bwe ndagayo vidiyo eyasooka ng'erimu ebiwala nze nabireeta ne ndyoka ne mbiteeka mu musono gwa Mungu, ka vidiyo kakadde nnyo mukajjukira. Ne bagamba ate bannange ebibi, ne ndeeta swimming pool ne mbakuba mu mazzi ne bagira bati amabina, ne bagamba woowe. Kati buli muyimbi byakoppa bya Abdul Mulaasi. Kati ebisinga mbitandika bwentyo, kati nakino nkitandise bagenda kikoppa. Naye nze nkugambye kampani yange eri registered, era bwe nkusanga ng'okolera mu linnya lyange nti Feba Light Star owedde, nsasula omusolo. Ekisookera ddala gavumenti eno ngisasula omusolo mu eyo kampani. Okitegeera, kampani yange etegeka ebivulu, etegeka emikolo, etegeka embaga. Ng'oli wadde mbogamba nti njagala kuntegekera mbaga yange ennungi, ng'ojja ng'otubalira omukolo gwo oyagala guggwere mu ssente mmeka? Nti omukolo gwange kirabika njagala miliyoni 10 ze nnyina ku mmeeza, naye njagala gubeere gwa kabi. Ffe nga tugukwatamu nga tukutegekera omukolo. Disiki ez'akabi, abayimbi ab'akabi, byonna biba ku ffe ku ssente ze tuba twalagaana naawe. Eyo gye bayita Light Star Promotion vote. Ka vote tugenda kajjako oluvannyuma nga bino by'okulonda biwedde, tujja kajjako tusigale nga tuli Light Star nga bulijjo, Light Star Promotion Limited. Kati ka vote tukateeseeko olwagwe gw'ogenda okulondebwa. Kyo tukatumye nti Light ekitangaala ky'emmunyeenye eri mu kupromotingibwa gy'onoolonda. Kyekyo Light Star Promotion vote. Ekitangala ky'emmunyeenye eyo gye tuli mu kupromotinga egenda okulondebwa. Enamba njikuwadde 070648219. Ojja kuba okwatagana nange mu mbeera yonna. Nkugambye nti kampani yange teriiko sayidi. NRM Muzeeyi Museveni nze ngenda kunoonyeza akalulu, kampani yange kunoonyeza gwe kasonsasula omudidi gw'ensimbi. Bw'oba oli People Power Bob Wine, omubaka w'abano abaliko, omukulembeze pulezidenti ow'ekyaddondo owa Uganda, nga ffe tutandika kunoonya kalulu. Bw'oba nga ggwe oli mubaka wa kyalo, kansala, simanya ani, simanya meeya,
kamiliyoni jangu mu light stance okenkuwa ebyana nyina ebyana okuva ku byana ebitinitini nyina bino kiyitawo ku kyalo ne bagamba kyani ekyo ekyambadde t-shirt ya Bob Wine tikyekyo ng'ekyana kyonna kitunula Bob Wine nenkuleetera ekirala ng'ate nakyo kitunula mulala kati eyo yonna byonna mbiina gwe kulagana nange ku ssimu yange eyo sharinga video eyo egende ku buli muntu omugambe Abdul Mulaasi atukoleddewo ekyokutunoonyeza akalulu nkunyonyedde ekintu kimu ti akalulu kaafuuse kantalo kakunoonya nju ku nju gwe omuntu okutegeera nti gy'oli olina okubeera ng'olina abantu abakunoonyeza akalulu bw'oneefaako n'ogamba nkubye bupande mbuteese ku social media ate ku social media ate ffe tuli bazibu manya abantu abo bonna bonna 10 zennyina oba omutwalo gw'abantu gwennyina abakozi bennyina mu mwenna abali e Dubai muveeyo mujje mwewandiise wano abali e Bulaaya mwewandiise bw'oli waddembe okusindika ssente zo n'oŋŋamba Abdul nze maze njagala kubeera mu kampani eyo n'obeera mu kampani yange ogenda kufuna omusaala n'oba oli ku kyeyo ogenda kikola otya osindika ssente ze za registered emitwalo 5 ez'olupapula luno bwe mala okukuwandiika nenkusayiningira bulungi nenkubako stampu nenkukubira gundiyo nenjikuweereza ku Facebook ku WhatsApp nenjikuweereza ne receipt yo kaadi yo ey'okulonda nayo nenjikuprintingira nenjikukubira ekifaananyi nenjikuweereza ku WhatsApp bwe n'ogijjamu eyo kopi n'obeera nayo mu bulago era n'obeera ng'oli eyo Dubai naye ng'onoonyeza omubaka waffe oyo akalulu era post ezo ze tujja okuwa naawe tugera zikusindikiranga ku WhatsApp zibeere ng'eyo gy'oli oba oli mu mbalala oba oli Bulaaya oba oli luddawa era onoonyeza oyo gwe tuba twagambye Facebook account yo ejja kubeerangako post ezo era zisaasaanya mu social medias nti bakuwadde posta tuli ku Bob Wine nti oyo sindika posta ya Bob Wine buli wamu ebune eggwanga abantu bamanye nti ye mukulembeza ajja tukuwadde yaani ya Museveni nti giteekeyo ti bannange kino nkikolanga light star promotion oli waddembo okyagala oba okigoma oba tokyagala tokirayikinga bw'oba okyagala kyongereyo ku mulala kubanga ffe kampani yaffe teriiko sayidi yo teronda ffe tulonda abantu naye tuba tutambuza ekintu tetulonda kyekintu kyembagamba kinjagala munjawuleko okitegeera kati gw'oli waddembe okugamba nti nze emitwalo gyange 5 ngisindise giigyo nyingidde mu kibinja ky'okulonda mujja kumbuuza wali wambuuziza wano nti nfuna ntya oli abuuzizza nti wennyingira mu kampuni eyo nfuna ntya ofuna era omwana wo bw'oba omuyina ng'ali Uganda ali ayiddo talina mulimo muweereze emitwalo 5 mugambe genda mu kampani ya Abdul ojjuze empapula ogenda kwegatta ku kisinde ky'okulonda oba ky'okunoonyeza ababaka akalulu olwaki ffe twatandise dde okufuna amasimu era bakabuukinga ndowooza mpapula oba ziriddawa bakabuukinga ababaka tulina omubaka w'embalala tulina n'oweeyiganga abo be bakabuukinga mu kampani yaffe kitegeeza bwe tunaatuukira mu biseera biri nga bamaze okuyita mu kamyufu tugenda kuba tulina ababaka abangi abeesimbyewo kati abaana engeri gye tulina bangi tugenda kukwata abalala nti mwe mugende eyiganga oyo yasasudde abaana 10 mugende mukole eyiganga ennaku 3 bwe ziggwerako nga mukomawo tugenda kukwata abalala nti mwe mugende embalala oyo yasasudde abaana 5 tugenda kukwata abalala nti mwe mugende ejjinja mwe muyingire ekibuga Kampala muli kuŋŋaani nti tuba waddandi bbiri za mubaka gundi oyo yasasudde abaana 10 okitegeera kati tutugenda kubeera nti ffenna tuli mu kisinde kimu tugenda kubeera awo nti tutambulira wamu engeri gye kiri nti kiseera kya covid tugenda kubeera nga buli muntu ali bibye gw'olabe bulabi nti ani oyo ayise
kojja kuba okyali wali olabe nga n'omulala ayiseewo mu uniform ey'omulala. Kitegeeza kasabeerako nga wano olabako logo light star promotion vote n'omubaka waffe nga waali. Twagala tuteekeko wano abeera ne kaadi yaffe mu bulago, ekyokulala tisaati ebeerako mu mugongo erinnya lya kampani, ate nga kuno kuliko ekifaananyi ekyoyo omubaka gwe tuli mu kutambuza, ng'era akutte ne posita ze. Era bw'amala ozikyusa ng'ate tugenda ku kirala. Oli ambuuza mbunze nfunirawa ayingidde kampani eyo. Gwe omukozi wa kampani w'ofunira wali bwe wati. Buli naku oyingiza emitwalo egi. Temukiyita kyakuzanya okubeera nga buli naku ofuna emitwalo 2, nze nkusuza tugeze wagenze Masaka. Olunaku lw'okoledde okutambuza posita eyo mu buyumbayumba toli wekka, mugenze abaana 10, naye buli mwana aliko muwe emitwalo egi olunaku gyakolera. Kati kitegeeza wasasula emitwalo 5, sente zo wasasula ozigirayo mu nnaku 3 oba nnaku 2. Okitegeera. Naye nze nakiteesewo okula foomu eno ogikula. Egyo emitwalo 5 gye nkwagalako gye gya kaadi egya tisaati eya kampani. Gye emitwalo 5 gye nkwagalako ofune kaadi eyo. Okitegeera ne foomu. Naye nze nakikoze njagala bannayuganda mubeere nga mulina emirimu. Tuleke kwetuulako. Muleke kusindika abaana Dubai, muleke kusindika abaana ku byeyo, agende akolere miliyoni 1.5 ng'ate n'eno Uganda tusobola zikola olw'obwongo bwaffe obunafu. Tubeerawo ne twekubagiza n'ogamba naye nsobola kukola ntya. No oli n'akulimbalimba jangu kutwala e Bulaaya, nze ntwala abantu ebweru, ogenda kukola miliyoni 7. Otuuka eri nga bakubonyaabonya bakuba bukubi, bakubonyaabonya. Mubiraba byonna ku social media. Ndowooza mwenna abali e Dubai muba mubiraba bye mubonaabona. Beera wano nkuwa emitwalo 2 buli naku buli woogenda okukola. Gwe zigattemu omwezi oba ogenda kufuna ssente mmeka nga nze nkuliisa, nze ngenda okuba nga nkupangisiza loogi gy'ogenda okukolera. Ate ng'osobola okulinnyisibwa, si kiri garanti, osobola okulinnyisibwa okusinziira by'okoze. Kubanga oyinza okuba ng'oyina andi bill za mirundi emeka 3. Nkugambye ku buli mubaka, sigambye nti buli naku. Oyinza okuba ng'ogenda kukolera olunaku emirundi 3. N'ogamba nti ez'e Masaka za Sempijja Bamulanga Kinzimaze ez'e Masaka nzigabye wampadde andi bills 1,000. Nzigabye 1,000 gumu mu mayumba abantu 1,000 gumu. Nti okay, nti ate oba n'endala kyoyo mubaka bw'oba omumaze kwata ku ono. Kati kitegeeza buli kapapula koofuna bwe kati nti kano ka Bob Wine, kano ka Gundi, kano ka Sempijja, kano ka Abdu, kano ka Buchamani yeesimbyewo, kano ka Kamiliyoni, buli kamu okafunako, buli gundi gye nkuwadde okutandika okukola nti wagenze mu kitundu bwe kiti oba ofuna emitwalo gyegi 2. Bannange munagamba nti nno abaana bammwe sibawadde mirimu. Munagamba nti sibawadde mirimu, Abudu yavaawo nga talina kyatukoledde. Eyo enkola gye ngenda okukolagana naawe. Kati gwe omubaka mpadde andi bills ezo omulimu gwe tugenda okukolera naawe gutunuuliremu ze ssente z'ogenda okusasula. Gujja genda ogambe njagala abaana 1,000. Okwagala abaana abangi ze ssente zo. Omwana alina ssente ze. Jangu mu inbox yange tutandika okwogera naawe. Gwayagala okwesimbawo nkulage enkola gye ngenda okukolera okunoonyeza akalulu nju ku nju. Era ku social media ffe tugenda kukwatako nga tubeera tupika gwe wekka nga tukasuka posita zo. Ensi egambe bannange baani bano nti be ba light star. Era buli we tunaapositinga nga n'olabako akagambo bivudde kubaako ekirango, kasa kibeerako ekirango nga kuddako light star promotion ebatuusaako.
nga tuyisuulayo akaposita kaffe omanya nti eyo right star promotion ye munyenye ekitangala kyayo kyogenda okwerabirako kwolwo. Ensonga ndowooza muzitegedde, ennamba ngibawadde, kijja kukirwamu nnyo, kyekiyandeese ku Facebook live kubalaga nkola gye nteeseewo mu biseera bino ebya covid oba ebyokulonda, nti mu kubonaabona kwe tubonyeebonye tuyize bingi nnyo era tweyigirizzaawo emirimu ne twongeramu obukodyo. Naffe engeri munnaffe gye yatusiba ewaka gye tutakola n'atulimba ne ssente tetuzirabanga, era nze we ndizifuna gy'abbagamba yazituwadde omusajja oyo w'amazima. Bw'aba tannazituwa nze nkimanyi tannazituwa, mpulya ssente gyeziri naye situziraba. So nga ate yatugamba agenda tubeererawo abayimbi ngeri gye mubadde mutakola, abantu abalala abawadde ssente, fe obuwunga tetubufunangako, tetulyanga kawunga ka gavumenti. Naddala nze sijja kwogerera abalala mbalaba ku TV nga beeyanza, sima balamu ampadde bwe biti, nze sirabangayo balamu waŋŋamba nti nkuwadde oba ani. Nalaba waawo ne Semakula awo ayina obuwunga bwe yagaba bwali ndowooza bw'abayi yabujja wa mukwano gwange Kayanja ndowooza ye yabubawa n'abuwa abayimbi, naye oba yabuwa ba upcoming I don't know, naye kyali kirungi obubawa kubanga bo baali bubi nnyo. Naye tufunanga wadde ku kaceere wadde ku kawunga abayimbi. Nze sirabangako nti akawunga kagenze wagundi omuyimbi omunene, siwulyangako nti ssente bazimuwadde. Sijja kulumiriza muntu gwe bataawa. Nze okuva mwe nawulira mukwemeza agamba nti abayimbi ngenda kubayamba, twateekayo empapula nakati ssente tetuziraba, era we zinajja gyabbaga bannange zizino nzisitudde omudidi ebagumpadde kubanga twonoonye ssente zaffe nnyingi. Twategeka Easter tetwafuna ssente, eyo ne zifa. Twategeka ebivvulu ne bifa, twategeka ebivvulu ne bifa. Idi twazitegeka, ne Idi eno yennyini nnyini tulina soze baali batugula ku Easter ku zigundi zonna ssente zaabwe tetu balansi waffe twali tulina okumufuna tugaggawale tufune ku busente obutubeezaawo tetukola. Kati nze kwe kutandikawo obwongo ne ŋŋamba ekisinde kino kye tulimu kye tugendamu, omuntu alina okuba omugezi, tetumanyi gye tugenda kubanga gye bigenda naawe obiraba buli kaseera bongezaayo covid. Ate kati covid balyana buli muzeeyi waagenda okulangirira bongerako abalala. Covid owammwe tajja kuwona. Kati mukkirize nti covid katumutwale nga siriimu w'enseene eyajja eyaluma abantu. Siriimu bwe yajja nakyo twasooka ne tutya buli kimu ne tutya, naye paka we twategeera tugamba kitegeeza ndwadde nga tulaba bannaffe balwala. Kati covid waaba waali wano mu Uganda nga we mugamba nti waali nga abaluma ebyaddala ng'era aluma eggwanga, tujja kukola ekintu kimu, tuteekewo nga bali we bateekawo protekita eza siriimu ze tuyita kondomu, ne tuziteekawo ne bagamba ne baziteekawo ne bazituwa nti olina okwambala siriimu okumwewala oba endwadde y'obukaba yonna ogyewala. Era olina okuba nga weegaadinga bwoti okwewala obulwadde obwo. Kati nakiri tugenda kitandikako covid tushire nga tukimanyi nti ndwadde yajja, ng'enziku bwe yali yajja, ng'esiriimu bwe yajja, ng'ebiki bwe bizze. Kati covid tumanye nti ndwadde etaliggwaawo, tubeere nga tutambula n'eyo nga tumanya nti bange okunyumya n'abantu abasukka mu omu oba babiri beera nga omumwago oguteeseeko akaninkini kano nyakagula dda kabeera wano. Naye lwakuba nze nnyina gundi omuyitaani ono aziiza asima akambala batya bambala nziiraziira nnyo
njagala nnyo namanyiira kuba nga nzisa. Kaakati tujja kuba tukola bwe tuti. Ffe abayimbi tugenda kwegaadinga tutya? Ffe abayimbi. Abayimbi tujja kwegaadinga tubeere ne microphone eziwera. Si kwogerera ku microphone y'oli. Tusobola okukibala ne tugamba tukole microphone. Ebyuma bye nnina okupangisa birina okubaako microphone 12, nnyina abayimbi 12. Tujja kubeera n'obuntu obukebera. Omuyimbi yenna yenna okulinnya ku stage tumala kumuteekako buno obugira ebbugumu. Tumulye nti mulamu, bw'aba mulamu ajja kuyimbira ku microphone y'oli. Bw'aba nga tulaba nti mulwadde tatwegattamu. Enkola tusobola ogiteekawo ne tugiteekawo ne tutandika okukola. Naye bwe nalaba nga ebyo byonna bigaanye kwe kusalawo ne ŋŋamba kankole kino, bakama bange munneeyune mujje mu kampani yange tubeere nga tukolera wamu tunoonye akalulu kaffe mu ddembe. Ffe ebyaffe tetugenda kutambula kibinja, tugenda kuba tusaasaana. Omulala akutta eri, ono ali mu lukubo lw'eri, ono akutta eri waggulu, ono akkirira wansi. Nju ku nju tunoonyeze omubaka waffe akalulu. Yenna oyo gwe tunaaba tupangisiddwa. Enkola yange. Mwebale nnyo, mwebale ddala abadde ku Facebook live Abdul Mulaasi nannyini faamu. Wabula bino byonna ojja bisanga ku Facebook yange endala bagiyita Abdul Mulaasi, Abdul M nnyiniyo. Nnyina akawunti 2. Abdul Mulaasi farm manager. Gy'olabako ekifaananyi ekyo yennyini gye twogererako. Nnyina akawunti endala bagiyita Abdul M nnyiniyo. Following YouTube channel yange bannange buli agituukako gendayo, kuliko obunyuma buno bonna bwe njogera ne video ne shows zonna zibeerako. YouTube channel yange bagiyita Abdul Mulaasi officially. Abdul Mulaasi officially. Yeyo kagwe subscribe, liking, commenting. Nyiga ka subscribe kensinga okwetaaga ennyo kuba munaye kati bye tufuna mu tape tetusyazitunda. Genda ku YouTube video zonna ez'akabi, eya sumbuusa empya, eya korona empya kweri. YouTube Abdul ono mwawe. Abdul ali bw'ati. Waliwo ABD. Eri ABDUL. Abdul Mulaasi waliwo 2. Awo teekeko kali ka official. Ogenda kutusanga nga Abdul Mulaasi omutuufu. Ye gundi yokka akawunti yokka YouTube channel ekkirizibwa okubeera n'ennyimba zange. Era buli alina ennyimba zange ku YouTube ngenda kubeera nga nkuwaabira ku YouTube. Singa tookola ekintu kimu olina okukolagana nange. Ennyimba zange sirina be nali nziguzizza. Copyright zange nganze okuva we natandika. Okusanga YouTube yeriko ekintu kyange oba ennyimba zange ngenda kuvunaana. Kati eyo enkola gye ndimu. Njagala ssente. Mwanzibaziba dda nga nkyali mwana muto bwe nayimbira ennyimba ezo zonna saafunamu. Kati ndi serious ku ekyo ekitono kye nasigalamu. Ekyo nnyini kye njagala okufuula ekyakabi ate abalala bandabireko. Bw'azannyira ku nnyimba zange ngenda kuggulako omusango. Yonna gy'onooba nkuwaabire ku YouTube oba mu kooti nsobole okukola ki. Nze siina kampani gye ndimu. Bino simanya kampani, simanya biki ebyempulira ebyo ebigira. Oba Airtel oyina oluyimba lwange olina okumanya wowe walujja. Kampani yokka gye nali nteeseemu ennyimba zange ezo muwulira eziri mu simu zammwe ng'oli akubye n'owulira abantu bazibu bagiyita SMS1. Tempanga wadde 10. SMS1 nagiguza ennyimba zange era njagala kugendayo nkebere gundi yange lisiti yange y'ennyimba zange ziri zitya, ssente mmeka eziriyo ku myaka gye nnaakaziwa, kubanga sijjangayo wadde 10. Era amadaamu akolagana ne SMS1 naawe oba oli ku Facebook
beera ng'okimanyi nti Abdul Mulaasi atubanja ennyimba zange gye ziri eyo yonna abantu bazibu byali mu pulaani ziri mu kola tune kati eyo yokka ye kampani ekkirizibwa okutunda ennyimba zange mu masimu mu kampani z'amasimu kubanga yo nasayininga nayo ate nayo nsobanga liweddeko ye nabawa nti kati ebintu bisigadde ku nze nzekka ate tekkirizibwa kuteeka ku YouTube ekkirizibwa kola tune zokka ze zirina okubeera mu ssimu okuziguza amasimu kati kampani eziwoza mbuzi simanya zisiba abasala CD simanya ezikola biki nze siina mu kampani gye ndimu nze ndinga nze Abdul Mulaasi Light Star Promotion nina kampani yange yeyina okuwa olupapula olukkiriza ennyimba zange okuzitunda bw'oba oyagala sigaana osobola okujja n'ogala nnyimba zo njagala ziteeka ku YouTube yange tukolagane nenkugamba YouTube yo ngenda kufuna ntya sasula sente bweziti nfuna bwenti nawe nsobola kuba sijja kugaana nabalala kundyamu naye ate bw'oba ozitunda mu bukyamu nga tondabanga ngenda kusiba ebyaddala kuba baalooya mbayina n'ebirala kati y'ensonga yange yeeyo endeese ku Facebook live mba nnyonnyole ki kyendi nawa wendi muleke kubeera eyo nga Abdul Mulaasi mwogerako bye mutamanyi mwebale nnyo mwebale YouTube nzibabuulidde Abdul Mulaasi official ogenda Facebook account page zange page ya Facebook eri Abdul Mulaasi Uganda Abdul Mulaasi Yugi yegundi waliwo n'endala page era nga bagiyita kuba nyina page 2 nyina ne Facebook account 2 kati buli Facebook nti Abdul Mulaasi nnyiniyo Abdul nnyiniyo yina page yaayo Abdul Mulaasi farm manager yina page yaayo kati Abdul Mulaasi farm manager eriko Abdul Mulaasi owa farm eye page entuufu Abdul Mulaasi Abdul eriko Abdul Mulaasi Uganda akagambo UG eye page eya Abdul nnyiniyo kale tujja kuba tukwatagana ku ezo account kugambye simu ezo 075 076482619 MTN eri 07 80 552 5580 tujja kuba mu inbox WhatsApp messenger yeeyo era oyogera nange mu byonna ebisigadde mubeere bulungi mwe sanitizer ezo muzikozese nnyindo muzisabike akantu kano tukeerabira nga ab'obulamu bwe batugamba ensi yonna ate mubeere nga mukuuma famire zammwe bulungi kyensinga okwagala abafumbo mwagalane nnyo nga nange bwe njagala owange mbatumidde mwenna abanfollowinga abambeerako ku Facebook ku buli kimu kye mulaba ne mukilayikingako mbatumidde mikwano mbaagala nnyo mwebali eddala yenze Papa Africa Rasta Smart Digital Voice Ladies Man Papa Africa nannyiniyo farm manager omusajja atagattwako mulala one man mwebale nnyo